Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuli ku kikolo ekisooka al-ihtimam wal inaya bi talab al-ilm. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala rahimahullah ta'ala في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم منفلتة عن العلم الشرعي، وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي، فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة. فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال: ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول، لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة، وهما العلم النافع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ أتوغام بيكولو إكسوكا الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، في حين أن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم الشيخ يقول كلها comparing okugeraageranya nti bo dawa salafia eyimiridde kuki kunoonya ilmu n'okuguka mu ilmu eyo. Qur'ani ogisomye aya itegeeza ki makulu kyagalimu nodda mu bitabo nga bwe yakulembezeera ebitabo. Tusome ebitabo bya tafsiri ng'ekya Ibn Jariri, ekya Baghawi, ekya Ibn Kathiri, ekya Imam Ibn Sa'di. Bw'atyo omusalafu bw'abeera mu kufaayo okulaba nga enkuka mu ddiini eno agitegeera ng'ate ebibinja ebirala ekyo byakisuulawo. Anil ilmi shar'i, ilmu ya sharia bagisuula. Obasanga bajjumbira nnyo, basobola okuba n'ensinkano ez'enjawulo mu buteebe bagenda okwekulaakulanya. Tusobola tutya ofulumya obutadooba ngezo, basobola okukola emisomo egy'enjawulo ne bajjumbira neno ne bakampinga n'eyo. Tusobola tutya okuba tufulumya mathalan emikeeka girimu ssente ng'ebyo bakola ki. Tekirina buzibu muntu kuba nti ebyafaayo okulaba butya bwabikola ki, oba ntegereka njagala tutegereke bulungi. Tekirina buzibu ebyo muntu kuba nti abikola ki, naye ekirina okusooka okujjumbirwa okufaayo ennyo okulaba ilmu eno etuuse etya mu ki. Kyekirina okusooka okulembera. Tutetenkanyiza tutya daawa etuuse etya ku bantu. Tetenkanye neno eyo daawa y'abasalafu esooka kufaayo kulaba butya ilmu bwegenda okutuuka ku bantu. وفي حين أن كثيرا من أتباع تلك الجماعات منفلتون عن العلم الشرعي. abagoberezi b'ebibinja ebyo ilmu bagisuulawo, tewali budde bwayirimu nti obasaye nga batuddeawo halaqaat nga bwolaba zitubeeramu nti wano Qur'ani, wano hadithi, wano kitabo bwe kiti. Kizibu ne baba era ekyo byeyuma naye ku nkizo y'eddaawa ya salafiya ne abantu abagezaako ne bodde Uganda. Era gwe bwe oyagala okulaba ku muzikiti okugezaako ku busalafu, genda otandika ogiyitamu kwessola nga ziwedde olabe. Bw'onaagenda mu mizikiti egisigadde egitali ku ddaawa eno y'obusalafu, gwe yitamu ko ng'essola ewedde, era olunaabako akazindaalo.
chairman nga agukwata bannaye temwerabira Haji Gundi atubereddewo nnyo anti edduwaye ya Sande kijja labika bulala ebyo bwe bitoze program zosanga muzikiti egikola ki egifaana ko bannaye program y'okusonda edduwa ya Gundi omusajja oyo yatubeererawo nnyo wano be bakola bati yawaayo omuzikiti ze program zowulira mu bantu abatamanyi daawa y'obuki naye mu muzikiti gy'eddawa ya Salafiya essala bweggwa bannaye mugenda tugenda kusoma ekitabo bwekiti Sekawaali ihtimamu kufaayo kuki giri egisigadde la program zibeerawo bwe zityo bannaye temugenda ku Sande tulina program y'okugaba omusaayi zibeerawo ezo program kakwata akazino manchi ekiriwo so kujja abasalafu namwe bisobola okubaawo waliwo naye ogenda okulya program ezibeerawo za bitabo bannaye tulina ekitabo bwekiti tugenda kusoma ku nsonga eno Seeka tugenda kuba naye ku Lwokubiri ihtimam jamaa eddawa y'obusalafu ejjumbira kimbibiri kuki saate ebibinja ebisigadde okufaayo kuli walala fa inna ad-da'wa as-salafiyya tuli talab al-ilmi ash-shar'i ahmiyatan kabira dawa y'obusalafu ewaayo okufaayo kunene ku ilmu kukujjumbira okwo zi program ezibeerawo okubutya abantu bwe bagenda okukola ki okutegeera eddiini yaabwe yekaweefuba oyo kwekudde neno okuteesa okwonna sala ziwedde program ezo zigenda okukola ki kubeera banne kati nga kino bwe kiwedde katulina enteekateeka ey'okusomesa abaana bagenda kusoma kino bagenda kukola bwe bati ezo program ezikola ki ezibeerawo idh huwa arrakiza wal asas almatin alati taqumu alayhi alhaya obulamu ensonga ennene kubuyimiridde okutambula obulungi yeeyo ilmu eyo eya qala Allah qala Rasulullah kasita abantu bagiteeka mu bulamu bwabwe ne bagifaako kakati mubufunza b'ebitiibwa ye da'wa ey'abasalafu ensonga esooka ekibinja kino kifaayo kaweefube w'amaanyi kubutya ilmu bwegenda otutuuka kubaki ebibinja ebisigadde okufaayo okw'amaanyi kulaba duniya y'abantu eno egenda kutaasibwa etya programu ze zikola ki ze zibeerawo kutetenkanya tugenda kukola kita kino walidha fa inna allaha subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil ilmi qabla al qawli wal amal ngera imam al bukhari bwe yagamba mu kitabu kye as-sahih era ni sheikh muhammad bin abdul wahhab yabireeta nga atandika ekitabo kye thalathatul usul rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ngaleete gobe imam al-bukhari bwe yatuka ku ayin yagamba fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal Allah subhanahu wa ta'ala yatandika na ilmu nga tonnaba kwogera wadde okukola ki okukola yagamba atya Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin fa'alam kimanye yatandika na ilmu subhanahu wa ta'ala tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbika wenenye amazambi go kati okwenenya ne kuba nga kuzze oluvannyuma lwa ilmu kati daawe y'obusalafu ensonga eyo gyekulembeza era zezo programu ezisaana bannayo kuba mizikiti essala oluggwa programu yakola ki kutegeeza bantu ddiini kusoma tutuule bannaye tugenda kusoma kitabo eki ne bwekiti ze zitambula Sande buli mwezi buli ki ekyo kikulu okubanga kaweefube oyo ateekebwawo nga w'amaanyi bwe njogedde ekyo n'ensonga gyengize mu butuufu waliwo ensonga esaana okwegenderezebwa naddala mizikiti gyaffe egy'abasalafu naamu okuba nti ensonga y'okukubiriza abantu okuwaayo ensonga nnungi ekkubo ddungi abantu okubakubiriza okuwaayo okutaasa eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala era lyeri ekkubo eddungi ne tutakozesa amakubo gano agabamu zirimulaani bwe batyo bakiyita bateekawo emisinde gye baakoppa eri babikoppa mu bamukenenya raani sirimu raani bateekawo emisinde nabo kati bakikoppye ne bakituma ate mu zirimu ki raani ekyo kibi ffe abo abantu balina kujja ku ffe so si ffe koppa ku ki era kyekiri kye twayogedde barakallahu fikum nti gwe okujja ku kituuti n'otandika okujuliza ng'oleeta John Gundi
nga Qur'an eri awo maaso go hadithi zikubyeko naye gwe bw'oba ojuliza otuletera ba Philips gundi naye nga ate Qur'an eri awo eyo nsobi nnene ekolebwa okujuliza abo n'ojuliza nno nga ate Qur'an ebeera etuli mu maaso awo kati ne mbeera ey'okuba nti tusonda nungi biidhinillah ne tubakubiriza abannaye ani ayamba ku kino naye waliwo ennaku zino abantu abakifudde bizinesi era ako bubingi obumanyiddwa agenda najja n'apata n'omuzikiti ng'ogwo n'abagamba nze mumpe musonda sente mmeka naye nga tutera kusonda nga 5 n'azibakola ki n'azibawa kakati mukaddama kaki kyalina okukola ayagala kujjayo kakadde alina okutuuza abantu ne darusi ne bweba egenda basiyamu bagenda soma asobola okutwala eddakiika za 2-3 kuba alina kujjayo kakadde jjukira ataddeyo 5 ge kati alina okuzibajjamu obudde obwali badde obw'okusoma abantu babeeko fawaidi ze bafuna mu ddiini yaabwe baba bagenda kubumalaawo mu kulaba nga abatetenkanya Haji Gundi wabaddewo akatikkula waddewo akakola bwoti nkumanyi n'ebirala n'agenda nga ateekawo embeera ezenyo ne bakalubiriza abantu n'atuuka okumugira ekino alina obbatetenkanya akimanyi ozirina mbasabire Allah zibajjeko oyinza n'okuba ofulumaawo n'aleeta obutuntu awo okulaba nga alina obbatetenkanya zikole ki obukangakanga okulaba nti azibakola ki azibajjamu ateekawo embeera kubanga akimanya nti yataddeyo dda kati alina ozikola ki ekiddirira sheekhe naam kakati ono abantu babamanyi tasuubira nti bayinza okuva mu sente ezo kati yazimugambye nga alowooza nti tayinza kuzibajjamu gerukakana ngaakwata emitwalo 5 ng'agikola ki agibawadde mukaddaman yena atandika okusolooza agenda okulaba nga omusajja abajjemu akakadde tasiima atwale emitwalo 5 kati ate embirigo ng'etandika kupya mu ofiisi atwala 25 naawe otwala 5 malamba embirigo ng'ate nsobi nnene barakallahu fiikum Allahumma salli idhan embeera ekufaanako bwetyo n'abantu abo ate ennaku zino bakubyeko balina ebyafaayo ebifu mu kusonderako ssente nakiyimiriza awasinga okunyuma nakiyimirizaamu nawe musooke musikemukko mu maaso musembere mu maaso n'embeera ezo ezifaanako bweziti kyafaayo kibamalirayo babaefe ebyebunyonyi ebyo ebinyumira abantu nebibakwatako nakaka tugenda kimalayo Haji musooke musembere n'abasembeza mujjuze ebiri gino ekyafaayo kiri togenda waliwo n'omulala natuukako ne mu muzikiti ogumu subhanallah n'agira nabo naga tewabafuluma eno irimu tolina gyogenda jijja bw'ova eno irimu nebuuza muli eno irimu ye yagijjawa bwaba nga tewali asobola gifuna kati bateekawo obutuntu obw'enjawulo okulaba nti abantu babakola ki ejjuma ayinza ogisazaamu naga nti kansabe ejjuma ekola ki eddako waliwo gwe nasanga alina n'ebyafaayo ono nno kyakoze aleese omutwalo kyakoze anzijukiza nabbi owa 22 n'amwogera erinnya awo sima nabbi gundi yakola naye bw'ati era nawe nsaba Allah akuwa ekyeyawa nabbi owa 23 n'amwogera nabbi awirwa 3 Allah yamuwa kiro bagenda bateekawo obutuntu awo oli agenda n'aleeta 5 n'asanyuka nnyo okoze ekya nabbi 18 kyeyakola nayogera yali nabbi bwati nabbi Zakariya Allah yamuwa ezzadde nsaba Allah agenda kuwa ezzadde erizadde ddungi ne babeera mu katemba afaanawo kati ekyo tokisanga mu ddaawa eno ddaawa efaayo ku buki osingana emizikiti egiri ku bulungi naye nga olw'okwagala okugjamu abantu ssente oba balina pulojekiti bakola bazimba masigidi oba ki nga beeteefuteefu okuleeta abawali mbe bamanyi nga batagavu ddala tebali ku nkola naye kubanga baatiikirivu mu kusonda balina obukodyo balina ogenda okakana muganda waffe gundi yasaziza egiri subhanallah yaleesa atya gundi amanyi okusonda ssente atuli beetaavu baseeka baffe abalungi ate bamanyi bulungi kusonda tebamanyi kujja mu bantu ki ssente ng'aleeta omusajja ng'ayimirira waggulu w'abasiraamu ng'aleeta amawano ng'akuumira omuntu oyo mu kibinja ky'abalongoofu mu buli azaamaanya bulabula nti alo yasaziza egindi
singa abadde tiyali saiza gindi abegindi okumuyita kyavudde kubeera nti eyo nsobi nnene so nga abantu bakyagenda mu maaso n'okugikola. Naam. Nasallallahu salama. Idhan abasalafu mizikiti ensonga eno nkulu sala ziwedde ekyo kisanga mizikiti gy'abasalafu okufaayo ku ilmu waliwo darsu baada al-asri baada maghrib wa amma te bodda mizikiti giri emirala gy'abanabida programu ezibawo zezo essola bweggwa n'abakakazindaalo banaite mwerabire dua ya haji nakulwe sande dua ya gundi wa hakadha natuletera aya nagamba wa nahnu inma ja'alna al-ilm bidayat al-usul lwaki tutandise ne ilmu nga twogera ku bikolo bino li anna subul kathira kama kubo mache manji wa kulluha subulu mutahatin la sabil illa sabila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam gonna makubo gali awo tegalina kye gali ga mitawana ga machamu okujjako ekkubero nabbi yakola ki yakwata sallallahu alayhi wasallam kama qala ta'ala qul in wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u as-subul tegeze kuwe sirati kubero tufulirinimu lye tuyino goberera netakwata bukubo buno subul fatafarraqa bikum an sabili bugenda kubajja ku kubo lya Allah subhanahu wa ta'ala wala sabil ila suluki sabili sunna toyinza tegera sunna nkola ya nabbi kutegera nkola ya basahaba kutegera busilamu butufu illa bil ilmi wene kubedda lyogenda okutegera mu obulungi okujjonga ekkubo lino lyokoleze ki dio inokwate lya ilmu notegera nodda nolaba nabbi wano yakola bwati nabbi yalibwa kasito okwate ekkubeere lya ilmu bwolireka togenda kutuuka ku mbeera eno ennungi alladhi yakshifu alhaqa'iq wa yuniru at-tariq ilmu eyo yekubikulira ebituufu nga bali babiraba bulala gwe nobiraba mu ndaba enki entuufu balinga babirabane bagira abantu lero kati bavuddeyo bangi ku kino ekivulu ekyabali bategese emabegeyo ekyani bali bagise pozi darso ya hijab nation neba baseka bavayo ne babalaga olwa ilmu Allah wa ne babalaga nti bannaye kino niyo omuntu agira ya Allah asobola kiraba nti abo nsalo z'abaseka ebigundi yabwe ne omukazi yakitegese wakwanti mukazi yakitegese bali n'ensabwa basobola ebyo nokola ki kyovola beera ne bobozi abamanyi ne bakulaga bayina ebintu ebigwawo ninga bobo buziza amanyi Allah olwa ilmu jaba wadde bayina kibayinza okulaga naddala mu biseera ebya fitani nga ziguddewo amanyi bakubiriza nnyo okudde tulaba abamanyi bo boogera ki oleme kupapaggo kwangala amanyi abo Allah abaggulirawo basobola obba ku kibakulaga nti wano tokwata kkubo lino kubanga ilmu kutera bwekkubo eryo biidhini subhanahu wa ta'ala walidha qala walidhalika qala Allahu azza wa jalla qul hadhihi sabili aya abaje ekibinja ky'abazikiri baje sembe salamu bulyaza amanya ku bikolo biri bye twayogedde mu bijjukira nti tuyisembesa Qur'ani ne sunna ekyokubine tugamba ala fahmi kati gwe webuza aya eno dayo mu bitabo bya tafsiri ebituleetera tafsiri z'abasalafu webiri bikubyeko genda mu tafsiri emanyiddwa gye tugaye volume emu ya bin Saidi olaibwa avunla aya eyo genda mu tafsiri ya bin Kathir atera okunakala bigo byaba imma nakuleetera ebigo byabamanyi genda mu tafsiri ya ibn Jariri Tabari weyaleeta nnyo athari ezabasa ani yavunula bwatyo ku basalafu yavunula ayo n'ategeramu obuzikiri nga yebo yasoma ayo mu basahaba mu batabi nga ye yategeramu buki kale kitwage kubikole botegera nti ono no tali ku busalafu aya kituufu agirese naye tumubuuze bwe bata basalafu ayo bagitegera basahaba yo aya bagisoma bajjamu ekyabazikiri bo kye bajjamu oba ntegereka bulungi قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة تشي يا علم reki kikulu banne bukola dawa sikola bukozi dawa ngairo bukirabika nti olibo agira byagize yawo namanyika nga akwata omuzindalo omusanga agenze ali mu khutuba bamuyise eyiganga ogenda kumuli ali Fort Portal
naye nga tasobola okusoma aya. Yabadde pastor emyezi ena egiise. Abo bangi bakubyeko. Yabadde pastor emyezi ena egiise kati bwasiramuse yamanyira okwogerako eri abantu abangi. Kakati yafunayo awo katono ku buntuntu obutandikirwako ng'afuuka seeka atalaaga era ng'akwata bamaseeka ensobi era ekizibu kye bamaseeka boonoonya obusiraamu n'ebireefanako bwebityo abakubeera nga yawaayo akadde n'atuula ebintu yali birayi mu ndabyo ekola etya yalitegedde n'akabenje k'okubayisaamu amaaso. Idhan ala basira omuntu ekyo kikulu okutegera bo da'wa tekolebwa bwetyo ti omuntu ayiza okwogera ebigambo ebikwata ku bantu abamu bava mu mikolo bwayogerera emikolo ne baseka nnyo ne bagwa eri n'amanya nti kitegeeza nsobola okwogera mu bantu ogenda omulaba ssebo ng'asabye khutuba olw'okuba yayogera ku mukolo ne bikwatayo ne baseka ne bagwa n'eri ogenda okulaba ng'ajja mpolampola asaba naye khutuba olw'okuba asobola okwogera ebisesa abantu kakasa nti ilmu so sikwata byafaayo bifaawo n'ojja oyimire mu bantu ay ala burhan wa hujja olina okuba nga olina obujulizi wahuma al ilm annafi era nga gyetutegeeza mu ebyo ye ilmu eyo egasa ilmu ey'omugaso ilmu ennungi ilmu entuufu ilmu ya Qur'an ilmu ya sunna. Yagamba al imamu al mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullah ashibani annaasu ila taallumi al ilm ahwaj minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Ebigambo bino birungi ebya imaamu ono rahimahullahu tabaraka wa taala yagamba obwetaavu bw'abantu eri irimu eno eya Qur'an ya sunna bunene okusinga obwetaavu bwabwe eri ebyokulya n'okunywa, eri emmere n'ebyokunywa namu babyetaaga naye ate obwetaavu bwabwe eri ilmu bwa waggulu nnyo bunene nnyo. لأن الرجل سيكال كمان ولي لواجه تقام الرجل لأن الرجل جزاك الله خيرا. الله أكبر بارك الله فيك. Awadde masjidi abadde babega wa muzindaalo Zeka Lukubadi asembere jajjaawo eri enasejjobe yayagala okukiwulira ku muzindaalo kubanga anna ya nasbu barakallahu fik ayogedde bo ekirungu ate masha Allah jazakallahu khairan. يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. omuntu yeetaaga emmere ebyokulya n'ebyokunywa omulundi oluusi olunaku omulundi gumu oba emeka oba ebiri kale ne bwe giba esatu. naye wa hajatuhu ila lilmi obwetaavu bw'omuntu eri ilmu mirundi gumu oba ebiri biadadi anfasi emirundi jassa ye mirundi gyetaaga buli kusaako yeetaaga yali badde yekyusiza mu ilmu kutegeera Allah we subhanahu wa ta'ala buli kadde mbeera obulamu bwe bwonna alina kwewaayo eri ki naye okulya alina ekiseera kyabeeraawo n'okulya bali takyakwagala takyakwetaaga nga ne bw'omuteekaawo kyeyali yagadde ekyokulya ekirungi ekyokunywa ekirungi takikola ki takyagala. naye ilmu buli kaddeke konna asaana okubeera nga agyongerako kati obwetaavu bwa ilmu bunene era yeno kyekikolo ekisooka sheekh kyatulaga rahimahullahu tabaraka wa taala. naam intaha alwaqt. naam naam. ولا مما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمان فرض على كل أحد وفرض كفاية. أما الأول فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله كما في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. قال: فالذي يجب على الإنسان أن يعمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يباح أو ما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك، يجب أن يكون الإنسان عالما به. نعم. وموفوز ونو الإمام عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى تلقانت ومما ينبغي أن يعلم mubimu ku byetusaanye okumanya wano katubiyite mu bufunze ekikola amaze kitunyonyola bulungi nekitegeereka walillahi alhamd. Ayagala kuga nti mu byosaanye okumanya nti okunoonya ilmu tusobola okuteekolamu emiteeko emeka? 2. Waliwo nga farudhu ala kulli ahad, buli muntu ngeno ilmu alina okuba nga agirina, buli musiraamu alina okufaayo ku eyo ilmu. Ne wabaawo endala nga singa abamu bagikola ki, bagisoma, basobola okutukola ki, okutumalira. Esooka فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. esooka ino Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yayogerako nga atandika ekitabo kye ekiyitibwa al-usul الثلاثة. al-usul الثلاثة yagamba: i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum 4 masail. Kimanye nsaba Allah kusaasire emwekyo mulimu okusaasira embeera ennungi, okusabira ku bantu b'okolako da'wa ne balagira bonna ng'obalaga mmwe muli bakaafu muli kino. Waliwo omuvubuka yali awo mu kibuga nga baŋŋaabwe abaagenda okusomesa sooka batulya mwenna nga talabamu na musiraamu n'ogwo. Kati abantu bano okubasabira olaba ebiga imaamu ono mu butuufu weewunya abantu abamuvuma, weewunya abavubuka. Olaba ebitabo bye n'okwagala okwo okwagaliza abantu engeri gyabitandika: i'lam rahimakallah, i'lam arshadakallahu bitaa'atihi. Mweri mu kashfu jubahat nolaba nayogera ensonga nagamba waffaqakallah, nolaba obulungi obwo omukwano ogwo. Nene weewuuza abantu abo ababi abamuvuma ne batuuka n'omuyita ejjembe lya shayitaani eryava enajid. Bavubuka ekyo bakyogera, naye mutuufu neebuuza oyo tatya nti luliba lutya olunaku olwa qiyama nga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ayimiridde wano nga nabo abavubuka, ttiimu y'abavubuka eri wali ebbali. Sheikh yakola da'wa ya tawhid emyaka egyo yonna, yafa alina emyaka emeka? Myaka 91 gikubyeko obulungi walillahi alhamdu ng'akola da'wa. Onaayimirira mu maaso ga Allah nga Sheikh ali wali yakola da'wa, nga ono omuvubuka ali wano omuzuuzi mu ddiini. Ebitabo Sheikh bye yalekera umma ebingi nga oyo talinaayo wadde akatabo ak'empapula 2. Ali kumumanya ebitabo bye yawandiika ebigasiza umma, ebikyagasa umma. Talowooza nti omukubiriza awandiike kubanga obutawandiika bekyengera eri umma. Kyengera eri umma ayiza okulowooza ati ayiza owandiika nti omukubiriza awandiike. Butawandiika bwe kyekyengera. So obutawandiika kyekyengera eri umma. Ithan mutuufu abantu abo basiriikirire imaamu ono. Laba ebitabo by'engeri yagaliza abantu obulungi byabasabira rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yajibu alayna, kitukakatako fenna ta'allum 4 masail, okumanya okusoma ensonga zino mmeka. Enjogera yo banna ennungi eri badduaati kitukakatako fenna. Mathalan batuti Allah, kuba mulimu mbadduaati bwayimirira ku kituuti muti Allah, mujemedde Allah, muli bonoonefu, muli ki la gaba ne tuli bakendeevu tukoze bwe tuti. Ahlus sunna naam a'lamu an-nas bil haqq wa arhamu an-nas bil khalq. Kigambo kya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam Sheikh, mukitegedde kigambo kya Sheikh kyatusomedde ajja kituvunia mu darusu eddako ng'etandika. Naam, abe batendo obukambwe. naam, a'lamu an-nas bil haqq, be bantu abasinga abasiraamu bonna
okumanya amazima kubanga bafaayo ku irimu ekyo abantu bakirabako n'amaaso gaabwe. Era lunaku lumu Dr. Senjala hafidhahullah waraaho wa khatama lahu bilhusna yabuuza ekibuuzo aba kitaka ebirowoozo yakati obusiraamu mumbuulire bwali bwadde butya nga abantu ababulimu imma bannapiraawo oba bannabivulu. Hakikatan singa abantu bano abasiraamu abamu be bakkakkanya be bavumirira abasalafu abali ku bulungi bano singa balekeraawo okusomesa abasiraamu abo bakimanyi mu ddiini mulimu esswala, mulimu okusiiba, mulimu hijja, mulimu ebintu bingi ddala ddala abo bonna be bawulira ku bitebe ebyenjawulo bawulirayo ddalasa yonna eyamunabbida nti abasomesa esswala, abasomesa okusiiba, abasomesa hijja balina kujja biige luddawa babiige eno mu basalafu gye basoma ebintu bino. N'olwekyo abasalafu alamu nnasi bilhaq be bali bize n'erimu abasigadde bali bize n'ebintu ebirala nga bw'obalaba. Ekyokubiri kyekiri ku mulamwa guno Sheikh kyobaddeko wa arhamu nnasi bilkhalq ate be basinga okusaasira abantu balina obusaasizi buyitirivu naye babavuma alkaswa nti bantu bakambwe, bantu bamutawaana, bantu baki. Nedda abantu bano kusomesa eddiini busaze bakulinako baagala otegere Allah, baagala otegere kweli kutwala eryejjana, baagala bw'ofa toyingira mu mitawaana oyingire mu kuwona na kweyagala, baagala oyingire ejjana ekitiibwa on'omuliro. N'olwekyo okukusaasira so si kukambuwalya so si kumalako mirembe bakubiriza okwambala bakubiriza okwati naye basulamu ku ddoboozi katono bali ku mulamu ogwo gwa kutaasa oleke kubeera ng'okola otya ng'ozikirira. Naam. Idhan Sheikh n'agamba alayna taallum 4 masaili alayna tufunyewo ekyokuyiga nti bw'oba okola da'wa gezaako abantu bano okubalaga nti naawe oli muki naawe oli bannaye tukole bwe tuti. Kadde ka Sheikh nakalidde nekabeera ng'obudde buweddeyo Sheikh olabita tutandikira wennyini nnyini insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.